abatoze b'ebulamu ekasangati yali omubaka wa Kempe North Muhammad Segirinnya yali abeera boogedde olwali byavudde mu ndagabutonde okufuluma nga biraga nti abaana abakebererwa omwenda bana bokka be Segirinnya. Defense w'ekyalo bulamu Nicholas Kayimba agamba nti okuva lwe bamanya nti waliwo enkaayana basala okuma ennyumba n'ettaka Segirinnya Butebere. Ngaffe abakulembeze b'ekitundu eno tumakinga sure nti tukuume kubanga twali tufunye zaabu mu kitundu kyaffe. Ategeeza nti maama wa Segirinnya Justin Nakajombi yajjawoko ne bannamwandu nga baagala okutunda ennyumba n'abalungamya nti basooke bafuna administrator anadduka ebintu by'omugenzi. Singa omukadde abadde ajja n'alambulako era ne twayongera okubawa amagezi tubagamba batambule balangubuse ebintu bagende wa administrator generals ebintu bafune engeri gye gabanya kubanga yenkola entuufu. Kyokka abatuuze okulinda emikono gya Segirinnya bakyatankana ebyavudde mu ndagabutonde nga kati baagala bazigula ebisigala yabeera bakozesa okusinga omusaayi gwe yaleka. Badde mubakebere ffe tuleme kubeerawo nga twemulugunya ffe twabitegedde bulungi. Tuyinza okuba nga tunenya abakyala naye nga byuma byaffe bitulina naye byeyongera okwekenneenya bikole bulungi. Egimu ku mikono gya Segirinnya gisangiddwa ku muzikiti bagamba nti kyali tekyetagisa okubeera Bamulekwa kuba Segirinnya abane bonna yali abaagala kyenkanye. Tika tekikakataawo kuba nti ne baana lw'ensonga nti yabawasa mu mateeka. Wabanga yabawasa mu mateeka bonna ababa baana wabanga tiyasobola kubanga abakebera luli eri ssaawa zino waba tewayitaagisa kubanga bakeberwa. Bo ababodaboda bakolera ku siteegi y'ebulamu baagala baddirira ba Segirinnya bannyonnyole ku by'abaana abo. Obanga sinaki eyakolanga mu gw'okuvugaavuga yavugirangamu ennyumba yonna teyavuganga omu. Fu bajjeyo ku musaayi oba ku magumba abo abaana babakebere bulungi tebavuyisa omubaka akyaliwo Segirinnya atowummula. Ate nga abantu bagamba nti tulabadde lukujjukujja okukebera DNA naye okusinziira ku muyambi wa Segirinnya Muhammad Lusa Luwemba omugenzi yennyini yaleka omusaayi okebere nga abaana be aliyo baleetedde okuzuula oba babe. Omugenzi nga tannavaawo abamuggyako ndagabutonde era ekyaggisibwako ndagabutonde kubeera nti ye kennyini yali amanyi era ng'ekyamayina gwakibutoddeko naffe tubimanyi nti abaana abamusiiki bakyala bano ekituufu kiri nti mumanyi bataata b'abaana tetujja kusindikiriza abaana bano kubanga bali innocent mwene embeera. Lusi era asibye Namuntu Akira akandinda z'ekyapa n'ebiwandiiko ebirala bikwata ku mmali y'omugenzi munnamateeka wa famire Medad Lubega Segona. Kyala Kandinda alina ebiwandiiko eby'enjawulo byakyalemedde naye musaba n'obuwombeefu ti ku nsi kuno amazima gakufuula ow'eddembe. Osobola okukwata ebiwandiiko ebyo n'obiwaayo oba obiwaddeyo mu kamera ng'ensi yonna ebirala n'obitwale wa munnamateeka wa famire Honorable Council Segona ali amaggwa n'agayidinga. Mwekyo ne ssentebe w'ekibiina ekitaba abaka ba Paalamenti abakyala ki Uganda Women Parliamentary Association WOPA Saaloopendi asaba Bannayuganda okuwagira ebbago ly'etteeka erungamya obufumbo lye yaleeta mu Paalamenti ng'erigenda okumala omuzigo okusiba abasajja abaana. Nsuubira nti eno ebbago ery'obufumbo bwe linajja mu Paalamenti bino bwe biwaayiro bye tulina okwogerako engeri ki gye tusobola okusolovinga eno ekizibu. Naye ekintu kyemu kyendabye okulaba nti tukola DNA ku buli mwana yenna azaalibwa mu ggwanga lino okusinga abakyala okuzaala abaana ne babatwala waka ate bwe bamala okubatwala waka abaana bakuze ate n'odda mu DNA nga abaana bakimanyi nti oli taata waabwe. Si kirungi. Njagala kusaba abantu oba omaze okubondinga n'abaana nga abaana bakwagala bakimanyi nti oli taata waabwe temudda mu DNA nga abaana bakuze. Opendi agamba nti embeera tevudde ku bwenzi bwokka ng'abakyala obalinyoleka mu kubona oluusi abakyala abasiba abaana amalwaliro abatali baabwe. So si buli mwana yenna gw'osanze nti DNA si wa taata we nti omukyala oba yayenze bweru. Nedda oluusi biba bizibu mu malwaliro. Kyokka agamba nti n'abaka ba Paalamenti abamu basaanye okwekomako kuba bangi bafuuse kirala mu nsonga z'abakyala ng'ate bwe kituuka mu budde bwa kampeyini kiyitirira. Mu kunoonya obululu buno bakola ebintu ebitagambika naddala abasajja. So mulina okwegendereza bw'oba toyagala buvunaanyizibwa toyenda.
omubaka omukyalo w'ekalangala Henry Nakimuli alowooza nti okuteekawo DNA y'obuwaze kuba nakiyinza obutakola n'etteeka we linaabaawo nga bwe tutaddewo amateeka amalala abantu ne batagagoberera ne gavumenti oba oli awo n'etafaayo n'eryo bwe lijja okuba naye nze nkunga bakyala bannange tukole ebintu ebikuuma ekitiibwa kyaffe. y'omubaka omukyalo w'Obutambala Hajjat Aisha Kabanda agamba nti ekitabo kya palamenti kwatula kiri muteekateeka okuteekawo ensawo ey'enjawulo eneerabirira nga bannababaka ba palamenti abavudde mu bulamu bw'ensi era nga fandi eno yakuba era ng'erabirira abaana abamulekwa abababaka ba palamenti n'abakozi ba palamenti n'abantu abalaba n'abayagadde tweyambisa nti mu famire yo tosuubira nti ab'enganda bajja kulabirira abaana be bulungi tubaweerera school fees zaabwe paka ne baweza emyaka nga 21 beekuze esente zibasigaddewo ne tuzibawa basobola okutambuza obulamu. Bulega Steven ne Fred Kaji bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.